okwebaza mwenna abatuuliza abali eyo abatulengera oli ku TV yo oli ku simu yo omukulu tuli ku kwa Jonathan exclusive ko tulengerera soko okubebaza mwenna mwebale nnyo mwebali eddala abatu followinga mukola kyama nnyonyo ddala okubanga mufaayo nnyo okuliiza ebigambo bino katolwale onja bagamba kubulamu buno bwe tutambuliramu obulamu lujegere lotamanyi je lugwerako oba otamanyi olutandikira obulamu bulimu ekintu kibayita okusomooza bulimu obulumi bw'amaanyi bulimu embeera yonna embi ate mu kaseera kamwe era bulimu essanyu lingi eryensusso lotamanyikiddwa na muwendo gulirimu kati nja kugamba wenna ali eyo yadde oli mu kaseera kabi oli mu mbeera mbi obufumbo tebuteredde emirimu gyo tegiteredde buli kimu kiganye wuli olemereddwa nkukakasa teri kintu kitaliiko ngeri ate teri kintu Katonda kyayinza kuteekawo nga talina lwaki nsonga lwaki akitaddewo kugamba bino ebigambo bw'oba oli awo ngulaba olemereddwa mu butuufu nkukakasa Katonda waayina engeri endala ne wazira okunyigiriza kwakutaddemu ayagala gwe kennyini osobole okulaba ekisinga era mu kukunyigiriza ennyo kwakwamaanyi kwakutaddemu mwennyini omwayagala ofuliremu ansa ate kuteeka ku ddaala eddala ebiseera bisinga tugenda tuviirwako abantu baffe ne batufaako munnange era ne tulumwa nnyo lwaki bafudde nate nga tesinga abadde asigaddewo bingi byali bali tebitambula saaligamye nti abantu baffe batufeeko bagende wabeewo ebitambula tulumwa naye mangi mwenna mweyo gye muli waliwo abantu ababa bavaako ne bagenda ne bazaawa naye ne mukyuka mu bulamu naye Katonda yakikola ng'oyo yennyini yavaawo yali akusibiddemu eyo embeera gy'olimu sigamba nti wali ogwana affe oba yali waliwo kyagala afe ave bulamu bwo naye ebintu ebimu bitujjira nga birina eddala bye tututwalako bayinza okukera ku makya ne bakubba nosigala nga tolinako oyina mu nju ng'ennyunkalu naye ng'omutonzi wayagala okyusemu nga newe oli takwagalawo ala kutega ku ddala ddala ate n'okaaba nnyo ebiseera ebisinga buli kintu ekiri mu nsi muno kirina ensonga lwaki kibeerawo oba kyakubeerawo kale kyengeza kugamba bw'ofunanga ebizibu byonna eby'amaanyi ebiba bikuyiikidde kakkana wansaba omutonzi wo kyonna kyonna ekizze okkirize nti kwe kusiima kwe ate era omusabe akwatireko akuwe kye weetaaga wenna gy'oli toggwa mu maanyi.